for media yafetu kusensonga mukama we yali musajja yali mukazi naye ng'agira n'afuukafuuka ebintu n'afuuka omuntu alina ebigere ng'ebyembuzi. No ankati yo sibamanyi sibalinaako Luganda okiwulira anti mama kati omwana ye mukuva wano yavaawo mu mbeera ki ate embeera ki like yali mulungi mama kuba tusobodde ofuna gwe nga kyali nti gwe wali mukama we okusinza ku mbozi gye yatuwa kubanze mbadde mmanyi nti osobola tunyonyola bulungi muwala wabanga alimba bazadde bakimanyi nti omuwala alimba sigirabangako ate webanga si bituufu maama tukwatagane bulungi like tuyambe bazadde be mwali mu kikomera mwali munyumba tuli mu kikomera Tewali kikomera nga nyumba weekyo nga wafunda naye ng'eri awo bagisiba ku pavers. Gati bagisiba ku pavers? Wano olabawo ekiraalo kye baaliramu ekyo waliwo ebikunda by'ente. Ate mama like tetuze mu bukambwe. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Basebo ne banyabo mbalamusizza amannya Mama Fiina akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tuusa okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde Mama Fiina. Mama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo bawetaaga bujjanjabi bw'obusinkana bulenga wokka Mityana Road lunaku luba lwa Sunday. Mama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Mama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Mama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gwodiringa naye ku Facebook oyo mufere si Mama Fiina. Sophie, Charlie kitya gyagenda okola bali bayitayo batya? Bayitayo Makindye Salama. Makindye Salama. Okyajjukirawo? Tebe Road. Wagendayo oti? Baba yantwala nga ngamba nti ngenda kusoma. Lwatuukayo nga kwoleza nte masuuka. Biki kabitya okubeera nga toyoleza nte masuuka? Lwatuukayo natuuka nga bangamba nti zino toilet paper ziteekawo wansi w'emmeeza nti enkyoka era olongoose ente ogende kusoma. Wagisangulanga n'emabega? Kuba olwatuuka bangamba ezo tipi ziteekawo wansi w'emmeeza enkyoka era olongoose ente emabega ngende kusomera. Kuba essimu ekiro ng'era opanga mukama wayo akwata kibooko nga nkuba nga ngamba ente yangambye tewagitukuza. Wali ngobe waka mukama we yali abeera awo ate ngamba ng'ekuba essimu ekiro. Anti nga ye esula eno mu kiraalo nga bo bali nga tuli eno mu nju. Ng'ekuba ng'emugamba ono teyantukuza era ng'aza okukiramu ekiro ekyo n'akuba. Ngamba ente ngambye tewagitukuza. Okay, Quest Before Media tugusa ensonga nkubuuzaako amakya ga leero nti wasuze otya katusubire nti wasuze bulungi. Tulaba tukwagala nnyo mwebale kubeera nga ate mutufollowinga mutufudde bannamba emu mu Uganda ne mu nsi yonna okutwaliza awamu. Tubatumiddeko nnyo abali emitala w'amawanga nga mwe mutulabireyo mu America. Tubaagala nnyo abatulabira e Japan, abatulabira e Nigeria,
abali mu nsi z'Abawarabu nammwe tubaagala nnyo. Bannayuganda bano abatulabira bano batusinzira bano mutulaba temujjanga okwo okwerekereza kaddata n'ogamba nti kangabeere SB4 YouTube tekiba kyangu. So n'olwaleero tukomewo ekitundu kyaffe kino ekyokubiri. Waliwo emboozi gye twakoze. Emboozi eno ffe nga ffe tugamba tujja kwongera okuginoonyaako tugibuusabuusa omwana ebintu byatunnyonnyola zo abantu abamu batutudde nakuba ku masimu nagaa nti nno ebintu ebyo temubibuusa maaso bino ebintu gyebiri era bibeerayo. Tugamba batulagiridde ku Salama Road omwana ono eyali yalabirira ente nga yagiyonja ajambaza sitokisi ajambaza amasuuka netugamba olunaku olwaleero tubukereza nkukola tujja ku Salama Road kifa kye batulagiriddemu kyekino oba wooti wavudde ye ja linga supermarket yandozo utaba nti big talent yeno wano kati wojjano bwoti nga olengera wobango ze wano olwa mafuta gutwakubidde omusajja oli gwetwakubidde essimu yagayo kati awo bisigadde oba oyagala okutegeera era ebyaddala ojja kujja ogende ali Salama Saidi wa ali Salama Saidi wa Salama Road manyiwo naonda kati ova kalenda bwena ozola n'ofuna piki okuva wano ku Salama Road oba ekopire n'ofunawo boda ebbala bali bagiyita Meesi manyiwo ku Big Talent Big Talent webaleetawo katini nnyo era ekyo ettaka lye baasinga ku Big Talent ng'oyisiza ku Meesi Salama Road awona Salama Makindi Salama mwaberanga wa watuufu Salama Makindi twaberanga day hotel twaberanga day hotel batulagiridde geegano batulagira day opposite day hotel era we wano kati wano opposite tusanzeewo ente oba yeeyo oba waliwo ente endala. Omwana no yatugambye kuba ffe kyenamuwakanyizaamu yagambye nti awo waliwo baneba bali eri wano ennyumba zaawo ziri kumukumu oba ng'olengera ennyumba za wano zo ziri kumukumu naye wano tusanzeewo ente yeno ente gye tusanzeewo tetumanyi oba si bituufu tulakubanga tugezaako okunoonyereza ekituufu wabula leero tubale tujja kusaveeyinga tulabe mu kusaveeyinga okubeera nga tulaba ensonga zino tujja kuba tufuna omuntu oli eyamuleeta brother we eyamuleeta atuleetere mu maka ge nnyini naye ng'ente gye tusanzeewo yeeno ente eno etunulanga sisuubira nti ente okuba eyalirwa amasuuka neyamatoks eyo laki weesula simanyanga erya mmere sisuubira nti yeeno naye tomanya era eyinza okuba nga yeeyo omanyi abaana basobola okulyetinga ekiboozi n'akituulamu nabeera nga atudde mu firimu naye ekyasinza okulemeza lwaki twamedde ku sitole eno abantu abaga nti ebintu bino bisobola okuba bituufu nti famire ezimu ziba n'ebintu byabwe so tetumanyi omwana twamubuuzizza nti basula mu kikomera omwana n'agamba nti asi kikomera wagamba nti waliwo ennimiro wano waliwo ennimiro mulimu ebitooke mulimu muwogo mulimu obutooketooke kati kyesimanyi tuddeko saidi zeeri kyesimanyi nti wano yabadde ategeeza oba waliwo ewalala naye nga yo ente kansubye nti yo yeeyo wabula tetwasobodde kufuna nnamba
enamba zebadde agamba olw'enamba gye twakubyekaawo naye tukubyeyo bagenda bagituweereza tugezeeko okunoonyereza ekituufu. Abasinga sitole eno bagisi kanyinyini mu kugikola twalabira ddala nga lwe bitagatta naye ne tugamba nti tetujja kugivaako tulabire ddala kituufu omwana ono ebintu byeyayogera awaayiriza alimba oba yatudde jasi mu komedi we manyisa mutayinza osobola okubeera ewaka n'obuya wabweru waliwo abantu aboogera nolowooza nti nte yeeyogera yakubanga essimu ngente ekwata essimu neyokuba era nga maaki ali ebweru kasita nyingira we bati ng'owulira omuntu ebweru ayogera ng'akuba essimu ti jangu tugende kasita alwawo ofuluma ogenda olaba ente ze mu nju ng'emufulumya bagenda ngolobalagawo ne bambuka eyo engulupu kyegenda komyawo nga teweese bantu. So lwaki tulemedde ku story eno nti bo bazadde be bo bamanyi nti omwana byayogera bituufu era nga bakakasa n'amasimu ge batukubiranga nga bakakasa nti omwana byayogera bye bituufu oba kati tutamanyi ate ono tutusanga ku bantu nti ente eyo ani nnyiniyo saidi zene tulabe wano nengeddewo kanyuma wano ennyumba eziriwo ziri mu bikomera eno garage wetuba nga tukkiriddeko wano kiki tusobola okubeera nga tusangayoko ku maka agefaananyiriza kubeera nga ente eyo mwesibuka ze muzukulu wa Kabajja Ziwa and Sons bebatuteekamu akasente bali awo ku Mukwano Arcade bebakafuluba okutunda beddings amasuuka blankets duvet covers bitimba bwansi pillow cases byonna birina ate nga mu bungi basuubuza n'okusuubuza basanga ku Mukwano Arcade awo babayita Baziwa and Sons. Tukyali mu lugendo mukaweefube okulaba nga tunoonya ani nannyini nte eno ye omwana ono wagamba nti banneiba baalinga beesudde akabanga wano wo sirengerawo yadde sayini eraga nti banneiba baali beesudde akabanga kubanga ennyumba zonna ziri kumukumu naye oba nga okkiridde eno tewali no wonna walaga nti ennyumba ziri kumukumu kati ekyebuuzibwa kuba yagamba sokozike sirengerayo tudde sayidi zeeno mwana oyo agamba nti nno mbu bwe balinga maama ng'atambula simanyanga jjajja ng'atambula watuuka mukuba watali bantu mbu ng'afuuka mukama we yali musajja yali mukazi naye ng'agira n'afuukafuuka ebintuutu n'afuuka omuntu alina ebigere ng'ebyembuzi. Ebintu byabifuuka kiro misana oba misana oba kiro nga waba agenda okutambula atuuka mukuba ewatali bantu n'afuuka ebyo ebintuutu. Wamulabira wa nti atuuse mukuba ewatali bantu? Nagenda naye twali tugenda kuleeta bikuta. Bwe nagenda naye wetwatuuka ewatali bantu n'afuuka twatuuka ewali abantu n'afuuka omuntu ng'afuuka ate era pozi nga yavanga eno bano obanga ka distance kano tewaliiwo bantu pozi nga weyafuukiranga naye zonna ndaba rentals eno obanga weeyongeddeyo eno zonna rentals. Ndaba kye yagambye nti ennimiro yes waliyo ennimiro limiro waliyo ennimiro waliwo ennimiro saidi zeri waliyo ennimiro saidi zeri waliyo ennimiro neno waliyo ennimiro naye ono sirabawo maka naye tulabanga tunoonyereza nnyo tuyira kubanga tufuna ennamba ya muganda we tulabanga tufuna ennamba ya muganda we oli eyamuleeta
bagenda gituwa era nsuubira tugenda kulabira ku nsonga eno wasirabawo ate eri omala olengera emanga eri waliyo ente endala naye nayagambye nti erimba wali tetwamubuuzizza nti yakkala ki so tugamba ente enjeru netwesooka nte yabendi nga yo nzirugavu so gakyatwesibye naye eno yonna yonna bikomera pozi nga wabanga bwati ng'abadde avanga eno abanga tambula bwati najja wano bwati wano wokiza tewali bantu kikomera byo naye ate yagaye baneiba nengerayo omukyala nga tunula ng'omulubaale naye amala mubuuzaako kulamusiza nnyabo waliwo tubadde tubuuzaako maama waliwo tubadde tubuuzaako bannannyini nte eri wali ku kkubo wangi oyitira eri okay saidi wali awali akayembe wenyininyini awo tweyanziza maama waliwo ononsonyiwa naye waliwo omwana yatukyaliddeko ngagamba nti weyali akolera nanyini nteyo mumanyi ye naye nga byeyatunyumirizza tetumanyi oba atulimba oba bituufu yagambye mbu ente eyo mbu sinte mbu efuuka omuntu eyogera afe omwana yatugambye ayagala bamusekeredde busekerezi ani naffe kituziza okunoonyereza ekituufu tumanye fe omwana yatukakasizza nti nenanyini yo nnyini afuuka mumumanyi so abakomala batubuulireko kubanga mamanyi abaana ennaku zino no mama tewali buzibu amatata tewali buzibu no galamabwire si mabi maama galasi gataliko nfufu ate si mawulire mabi nti gakuswala oba ki olaffe tuzze kunoonyereza omwana yagenze n'atugamba batukubidde omwana n'atugamba nti gyabadde akolera ku Salama Road waliwo ente abadde ajayira amasuuka kati gwe olina okitunyonnyola ekitufu ye omwana yatugambye nti bamuleeta mbu nga bamulese akole nga wasoma omwana muwala abadde kibadde kimpimpi nga kitototo kanaye ekifaananyi kyakyo wano bankirina ng'atugamba yegamba waliwo ente emu mama bitere n'ente emu omwana ono amaze emyezi nga amaze emyaka ebiri tamumanyi so ye ng'atugamba mbu ente abadde ng'ajayira amasuuka gyambaza sitokisi agifumbira emmere erya muceere omuwala oyo oba yabadde agoba ente ng'etaamye ng'ekirire kamusuke nkulage kwayo omwana oyo omulabi wengulaze badde mulaze oli maama
oyo oyo tomumanyi oyo mwana muto nawe mwana muto naye ffe yatugambye kuba yatulagiridde kusala amaloodi awo tudde waliko awali bbala ya mesi saidi zaawo ate bwe tuze tusanze ente emu bagisibawo ku luguudo ng'agamba mbu ekiro ekuba essimu mbw ente byabulimba naawe obirabira ddala byabulimba ebyo byabulimba mbuyo agifumbira emmere ajambaza sitokisi agibikka amasuuka nenanyiriyo amata gatunda wano kweye kalinda ebimanju amata wagatunda agagikamibwamu agatunda wano mbona nanyiniyo naye afuuka mbona baba batambula bafuuka ene katugende bamuyitaani bamukyala bamuyitaani mama Betty waawo wali engoye zaawo katugendewo tulabe tutuukewo tulabe omanyi tweyanziza maama so omanyi mulimu abaana bafojinga ekiboozi n'agenda agambala ekiboozi oba oli awo omwana agenda n'afojinga ekiboozi wafojinga ekiboozi n'abeera nga so tugendeyokko wano batulabigidde wamama Betty tulabe tubulirize ekituufu ku baneiba abasoose okuba baneiba abasobola okuba nga ye amanyi ekigenda mu maaso tutukekko tulabe ani anaabeerawo batubuulire ebyafaayo by'ente eno kyammanyi obanga benannyini byo tasobola babuulira naye era embeera gye musangayo waka esobola okubeera nga ebategeeza ekituufu naye tunoonyerezeeko tulabe omwana ono kituufu alimba lwaki tukoze emboozi eno abazadde b'omwana bagamba omwana yayogera bituufu tebakakasa ti omwana yayogera bituufu naye tuginoonyerezeeko tubakase nti muwala waabwe ebintu byayogera ekiboozi yakifuula bufuuzi yakituma butuumi yakikuliyeti bukuliyetinze so kwesi bifamilia tugusa ensonga tutuukewokko tulabe singa obuuza ab'enolweno ebasa bidede kati nga ffe nga efaana tuli ku ssomero awo ata oluzi luli eri emmanga bayita omu kusomero mwennyini kageti kali wali kati obu nga tumugoberera obu nga oluusi oba tugenze okusima amazzi gakunaazaamu muyonjo gya nviiri nga tumusangayo obaye nga tusangayo obu nga tumulaba agenda nga tumugoberera biki naye omwana yakulaga talya omu nga tumuwaayo emiwogo wa 10 oba 5 yali emu yeyemu naye yendi kati naako akawala akayo saawa zino kyemmanyi nakukamenye waliwo omuwala aliwo waliwo akalala akawala alina omulala gwe yaleetawo waliwo akaliwo naye akaana kakola enge egyomanyi siolabanga kaka akaliwo anti tokalabanga ge amazzi kasena mumu olaba byayogera gyebiri naye omwana akuba kumakya nga bamukuba nga ogamba kumakya bankubye omwana akola emirimu omwana tafuna budde bwakunaaba omwana engoyi zayambala enjala emuwa envuye ezimuli ku mutwe omwana asiiwuse bannange anyway kwesi media tugusa ensonga batulagiridde sayidi za wano ndowooza wooyitira tulagiridde wali abadde engoye enjoze yewuwa ate bwe tulengera ate era kubeera nga tugenda mama Betty tulabe naye banaiba betusookeddeko basoose ne batumalamu amaanyi awo naiba betusookeddeko basoose batumalamu amaanyi tugambiddewo
omwana ono mulimba so oleno etukkirira kisoboka okuba nga weewano ente eno aba awasibuka ente eno lamusiza yebaleko manye ekituufu patusobola bikugamba kati gwe ate ozze gye tuli ate weekuleka kiki oli wamawulire ovudde mu kyalo gyali ovuddewo mu kyalo genzeeyo kko ne tumusanga yatuukayo naawe emboozi bazadde be nti we yali akola waba mutwala okukola waliwo ente ng'ente efuuka omuntu era ente eyo ng'agyalira amasuuka agitwambaza stokisi omutegedde kati wekimizi bwe tuli siwe watuufu kuba mama agambye naye alinga amumanyi nawe agamba olinga amumanyi wekimizi siwe bwana watuufu ekikiriza mama amumanyi weebugerere weebugerere ffe tuzze kunoonyereza kituufu ffe tuli bamawulire tulemera ku nsonga emboozi gye yatugambye gye yagamba bazadde be batukubidde nga batugamba ng'atugamba naffe kyetuzze okumanya ekituufu naye abo bazadde boyo omwana balabika balina ekikyamu kubaka no kati mama tuli omwana naye ali omulenzi ali mu yali abeera naye wano yafiiriddwa yagenze kuziika tannadda kati singa omwana oyo abadde akomyewo nga akomyewo kati ye yali kubuulidde ekituufu mama kati gwosobola otubuyira ekituufu kampita owa kamera kuba umalo jatukole gwolina otubuulira eitha omwana waba nga alimba bazadde be bamanye nti omwana mulimba bintu byebagamba bifu kwaffe batukubidde essimu nga batukakasa ebintu bituufu ffenaffe byebigere bino tetwagala kusala musango batandike ate omukyalo kuba tetwagidde wano eno awo batandika okukujajinga ku kyalo so kwe kujja ffe kutuukirira tumanye ekituufu omwana mbu yava eno ng'azimbye olubuto era bali mu mujjanjaba nga bamujjanjaba mbu yazimba olubuto lwe lunene lwapinduuka tewali amanyi maama ate mama atuleseewo badde manyi atuleseewo njagala ba namba ya simu ya mwanyina wa mwana oyo mumukubire kuba ali mu kyalo kati ababuulire ekituufu omwana oyo mama gwogenda osooka otubuulira ekituufu nti omwana yajja atya wano sirina kituufu kati enamba gyenkuwa gwogenda okubuuza endanyini kutambuza mwana nze simanyi waabwe simanyi ekyo kitegeeza batukubidde ffe simu natutuukayo ewaabwe oba abantu babaaki gwe omwana mwamulabyeko nga yazimba kwata enamba eyo kubira omwana oyo omulenzi ye mwanyina w'oyo omwana era ye yaleeta omwana oyo gwoba okubira era ye yazzaayo omwana oyo ekiwulire ate abantu baba balogoota n'ebyekisiru mba sibitegedde kubira omulenzi oyo omukubireko kwano kati oyo ye kamala byonna
enamba gyenkuwadde. Andi mam no ankati yo sibamanyi sibalinako Luganda okiwulira. Andi mama kati omwana ye mukuva wano yavaawo mu mbeera ki? Ate embeera ki? Like yali mulungi. Halo simanyi yali akoye okukola. Halo jabalako ssebo. Ndi wa mawulire bampita SB4. Okola otya? Ndi wa mawulire bampita SB4. Oli wa mawulire? Yes sebo. Ewa? Nfunye enamba yeno nakolako enamba gyompadde. Mama kyembadde mbuuza omwana yavaawo ng'akoye okukola yavaawo nga mulwadde. Sokoleke. Kituufu kyekiruwa. Kadujida mbutoto. 0746 46 83 29. Bamita ko zona. Sorry, the number you have called is currently switched off. Please try again later. Sorry. Kati kyesimanyi mama omwana ono wano yamalawo bbanga ki? Mama olindo okubira omulenzi yaleeta omwana omulenzi abeera awo yabanyonyole buli kimu. Kati mama kuba tusobodde ofuna gwe nga kyali nti gwe wali mukama we okusinza ku mboozi gye yatuwa. Kubanze mbadde mmanyi nti osobola tunyonyola bulungi muwala wabanga alimba. Bazadde bakimanyi nti omuwala alimba. Sikirabangako. Kakati gwe byobikkiriza nti bituufu. Ate webanga si bituufu maama tukwatagane bulungi. Oleke tuyambe bazadde be. Kati bazadde be babadde ki? Bazadde yagenda dda. Yaddayo dda. Wano ndowooza yabazaawo na mwezi gumu gwe. Ne bamutuma. Akati bazadde be balumiriza bagamba kituufu. Ne bamutwala. Kati gwe wano olabawo ekiraalo kye baaliramu ente. Waliwo ebikunda by'ente. Zali mwali mu kikomera mwali nyumba tuli mu kikomera. Tewali kikomera. Nga nyumba wetu nga wafunda naye ngeri awo bagisiba ku pavers. Gende bagisiba ku pavers. Ane mama like tetuze mu bukambwe. Tafu tujwa tutwesitudde bwesituzi. Essaawa zino omuntu omutuufu oyo omulaba essimu ye teriiko. Twabaddeyo mu kyalo okusinza ku ssimu ze baatukubira ne tugendayo emboozi yo ne tugikola. Tugaa nti omwana ayinza obanga byatugamba mukole gaabwe siga wano tewaliwo nti eyalirwa bigere oba gye banaaza oba gye bambaza. Wano yaliwo mu mbeera ki? Waliwo omwana asala ebigambo nga mumulaba. Yaliwo mu mbeera ki? Maama we nedda. Nedda tetumanyi na ye ensonga lwaki? Olulala tetumanyi oyo agenda kukomawo kuba byabadde yafiiriddwa. Agenda okuziika. Kati mu kuziika tetumanyi dduba anaakulasa.
kati simanyi lwakuba ndowooza tulemedde okutegeeragana ffenna maama tisinga kibadde enamba ogifunye ey'omulenzi gwe keepinga in touch naye yajja kuba kuwa update akomawo ddi mucommunicating kuba bwe yaba essaawa zino nga teriiko yandibanga muliro naye ye namba ye no kale kati nnyo maama ebbanga lye yamala wano omwana oyo yali yeeyisa atya mwamulabamu embeera z'ebigambo nga waye kwongerako ojja kujja otubuuza infacti kinyuma nnyo nga n'omulenzi waali okay twogera kyetwogera nga naye omulenzi akola ki nga waali kubanga ye yamuleeta era abadde nga amuceekingangako wano kale no mama siga nti tuba tuzze mu bubi oba tubadde tuffe tuzze okubeera kale kale otutidde wabale otunyonyolamu katini kati ye nte esulawa abo wobadde weesigamye golaba abo balina we baalira ebikunta ne bulangiti ente esula wano kati singa kibadde kiraalo nti erina ekiraalo bwe tugiteeka ne yeeba awo wandibadde omutuufu n'olwanga asangeyo amasuuka bulangiti n'otandikira awo okukwata naye awo wobadde weesigamye nti wetugisiba neyeeba kuba yagamba nti abadde ajalira ajambaza stocks before ng'omwana oyo agenze ebigambo basooka tukubira bitugaana kati gesi twewunyeza kulaba nti oli wa mawulire ate ng'oli wakubiri okujja okubitugaana no mama si babuyinza singa kibadde bwekito twatusose mu babuyinza tunoonya bwenkanya mama kino bono obwenkanya busobola okuyamba either gwe oba famire y'abali newe tujja kudda naye mama tusaba tutwale mu bulungi tusaba mama tutwale bulungi singa babadde nti babuyinza twatusose ku poliisi ne tukola biki tujja ne poliisi naye wano tuzze kunoonyereza ku ground fa mulimu gwaffe tutuuka ku ground nti omuntu gwe boogeddeko ekintu ne tunoonyereza naye just tuli surprised okulaba nti kati tugenda ku mpewo mumaaki anyway ku SB4 Media tugguse ensonga omwana ono nga tobalunyonyodde nti fenga twamukozeeko emboozi ye netugamba nti emboozi eno eyinza oba tegatta tujja kutuuka ddala ku ground wano we tutuuse mbu ente esula wano era nga wolengerawo ente bwesula mama tumusanzeewo oba oli awo n'omukyalo omulala mama soose natubuuza ekibuuzo nti wali olabeka ente gye baalira amasuuka gye bambaza stocks gye basanguza tipi nga kituufu teriiwo mwana yatugambye nti ente ekuba essimu era mbu wabeera nga aganya ogikolera byateekeddwa ogikolera nga ekubira mama essimu era nga ayingira ente ng'eyingira mu nnyumba weyingira mu nnyumba nga bavaayo bamukuba so byabadde bingi nnyo abagoberedde emboozi eyo tuli ku ground wano wennyini gwali yaraba emboozi eno sooka weebuuzeemu kisoboka wano we tuli olaba nga kisoboka abaana kuva mu buto abaana bangi oyo natekako ekintu ku muntu nagamba omuntu ono yabadde kino era tusaba abakwasaganya emisango gy'abaana abaana bamanyi okufojinga ebigambo tulaba nga tufollowinga ensonga eno tunoonye ne mama w'omwana ono kuba ffe wano kyetwasanzeeyo eri taata w'omwana agamba nti maama yatera obutwa taata mu kyayi mbunaawe omwana twayire taata abunywe taata afe kati mbu mwana n'atuuka ewa taata n'amugamba ti taata tonywa kyayi oyo mulimu obutwa
kwegamba mu bimpimpi tata mbo yasibwako olw'omwana ono ne maama bayawukana ne taata tetumanyi maama gyali tujja kubanga tumunoonyako kijja kitya okubeera nga taata w'omwana ono yakyaba nnyo maama we okutuuka ku eryo essira kuba twamubuuzizzaako naga nti sagala nakumanya bimukwatako naye ng'era omwana ono yawatabula so wano bwe tuli mbu abadde amazeewo ng'omwezi mulamba nga bwakolera amawulire ge yajja eno ge yazze ewaabwe mu kyalo ng'agamba nti abadde alabirira nti era mbu yali yakatuusibwa wano ne bamukwasa tippi ng'alina okusangula ente eyo alina ogibikka amasuuka nga meeru alina okubeera ng'ajambaza sitookisi nga yeebase n'ebirala ebiringanga ebyo bimwalabe mu mboozi eyo ffe ne tugamba kakibe ki tujja kutuukayo ku gurawundi wetutuuse weewano betujje lwakuba nti maama atidde okujja ottula mu kamera kutunyonyola ku mwana oyo nagamba nti mwannyinaawe eyamuleeta wano wetulina okusooka okubeera nga tumwebuuzaako tulina okusooka okubeera nga tukwatagana naye atubuulire kituufu ebikwatagana ku mwana ono then ne maama ono gwe tusanze wano wajja okwongerezaako okumanya embeera z'ono omwana eyatuwa amawulire ago so tulindeko nnaku nga lumu babbiri ng'ate ono akomyewo tumufune mwannyinawo muganda w'oyo omuwala eyamuleeta wano yamufunira omulimu wano tumufune byanaatugamba kwe tujja okusinzira okwongerayo okubeera nga tunoonyereza emboozi eno nze muzukulu wa Kabajja kwesibi family tugusa ensonga beere bulungi mweraba. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Media.